yabuzibwawo gavumenti Muhoozi yatuttewa edi mutwe mu kooti ki musaawa mmeka Muhoozi yatuttewa edi mutwe nze kugambye nti gavumenti musaawa mmeka balina omutwala mu bosi official wa government kyembuuza ani akola arrest ku civilian abuzaawo omuguze ebikola tewali kukolwa uliriza kinyombi ekyenjawulo kya gavumenti meka edimute z'amaze ng'abuziddwawo mufu oba mulamu bw'atwalibwawa wa muhoozi wakaawe muhoozi ekomera ebyegazeete mbaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'ogoberera omukutu guno weebale nnyo weebalire ddala. Wabaddewo okulya n'okkomba essuwaani wali mu studio za Radio Pal FM wakati wa munnamateeka Council Duyimbazi Nalukoola kussa ne Deputy RCC wa NRM bwe bagenze mu maaso n'okubeera nga bagenda beyannako era ng'entabo yavudde ku kuwambibwa kwa Edi Mutwe kussa n'engeri CDF w'eggwanga General Muhoozi Kainyerugaba gye yeeyisaamu mu ggwanga wano. Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola agamba nti omukulu amanyiddwa nga Muhoozi enneeyisa gye yeeyisa ya kirabbayi ya kikabbulu era nga tegwanidde kubeera nga yeeyisibwamu omuntu ali mu kaliba ng'eya General Muhoozi. RCC abuuza ekibuuzo kyensinza okutunuulira ng'ekyobusiru. Agambye nti Edi Mutwe yafudde ne bamubuuza oyo yateekeddwa okubeera nga amuarestinga era eryo lyekkomera mwalina okubeera omusajja alemedde ku kigambo kimu nti Edi Mutwe yafudde. Kale eyo y'endowooza y'abakulu mu NRM bwe batyo bwe balowooza n'ensonga endala. Mu mawulire amalala ge tulina mawulire si malungi. Mutabani wa Sudil avudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero era ng'entabo evudde ku ki ku makubo amabi n'engeri gye gakolebwamu emmotoka ekutta omuliro n'ebengeya era neggwawo. Okusinziira ku Andrew Mwenda avuddeyo n'abaako byatugamba tulina sayidi bbiri ku muvubuka ono ze tugenda okubeera nga tutunuulira. Emu ku sayidi abantu babadde bagamba nti abo be balemeza gavumenti mu buyinza nzikiriziganya n'eyo endowooza naye ate tutunuulire ne ku sayidi endala gy'abadde ayamba ku baana abalina ebitone era abalina obusobozi obw'enjawulo okubabeererawo nga Fresh Kid, Felicita n'abaana abalala nkuyanja. Kanzije tutandikire awo mukwano gwange twogere nate ebigambo. Boterev mbaanirizaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala kwebaza buli ssekinoomu agoberera omukutu guno okola kya muwendo. Njagala kugamba nti tetukutwala just for granted. Gwe nnamba emu mu byonna bye tukola. Enteekateeka zonna ze tuleeta tuziyiyiza ggwe mukwano gwange. Nja kusaba wa video yaffe like buli wa video like kijiyamba okudduka ku speed ya yiriyiri nesobola okubeera nga etuuka ku buli ssekinoomu ayagala okubeera nga agiraba negattaako gwe eyakatulaba omulundi ogwogusoose wakati mu kubeera ng'osubscribinga ku mukutu guno. Bingi ebiwooma ebinyuma ojja kubeera nga obitegeera. Bingi ebitambula mu ggwanga Uganda wabula byonna mu kubeera nga bitambula twagala okutegeeza nti byonna bigendereddwamu kukosa gwe oba ku lwa bulungi bwo. Kati kiri eri otunuuliddaani era abikola atya kubanga buli akola kyakola agamba akikola ku lwa bannayuganda. General Muhoozi byakola mbu alwanirira munnayuganda era ayagala ensi eno etebenkere ebeemu emirembe ye bw'alowooza. So nga n'abagamba nti General Muhoozi byokola bikyamu nabo bagamba balwanirira ddembe lya munnayuganda asobole okuba nga afuna eddembe lye
ery'obwebange yeyagalire mu nsi ye resources z'eggwanga zibenga zimugasa ani mutuufu okusalawo kukwo wano ku mukutu gwaffe tugamba nti your choice your vote your choice kyetugendamu kibayita protest vote. Protest vote kitegeeza ki? Kyannyonnyolwa dda. Buli avaayo ne bwabeera munnabyabufuzi atambuliza omubala gwe ku kukiikirira abantu naye bangi baliddemu bannansi enkwe ezitagambika. Kale mukwano gwange njagala kubeera nga ntandika n'akatambi kano mu byonna bye tugenda okubeera nga tutunuulira njagala tutunuulire akatambi kano bannamawulire mwe basangidde okubeera nga basoomoozebwa mu kusoomoozebwa okusingira ddala okubeera okuzibu ddala nnyo nga kuyita ku muduumizi w'eggye ly'eggwanga amanyiddwa nga Generaali Muhoozi Kainerugaba n'ebigambo byazamansukana byazayogera n'obulumi bwatuusizza ku bannayuganda n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu nga akozesa omukutu gwe ogwa X. Katutandikire wano ebigambo tubyogere. Emboozi eno yakoleddwa NBS then njagala tusooke tugiwulirize bwe tuvaawo twolekere ebigambo ebirala ne solution weeri ngenda kubeera nga ate mukwano gwange njikuwa. Katugende wano nkomewo twogere ebigambo. Alright. Okay. Wenyota General Muhoozi Kainerugaba akozesa omukutu gwe ogwa X eyayitibwa nga Twitter okubaganya ebirowoozo ku nsonga ezirowoozebwa nti zaawulayawula abantu mu nzikiriza z'ebyobufuzi n'enkolagana y'amawanga agatali gamu. Abamanyi eby'amateeka era General Kainerugaba bakimuteekako nti ku mulembe guno ebyokumenya amateeka g'amagye yabikwatidde akati. Okusinziira ku bannabyabufuzi n'ababirondoola omuduumizi w'eggye lya UPDF General Muhoozi Kainerugaba alina obuyinza bungi ekiviiriddeko okusoomooza mu nkola ey'obukulembeze obutambulira ku nfuga ey'amateeka. Bino abikola nga of course naye bw'obeera n'ekitaawe ewaka waliwo ebintu by'okola with a lot of impunity. Kati ate naffe nga palamenti abaalivuddeyo ne tumukangavvula we are vulnerable. Naffe wano abakulu bamutya. Omukulu oyo tamanyi na bannayuganda bulamu bwe bayitamu ne Uganda tagimanyi. N'ekirungi kyatukoledde nti kibadde kitwala omuntu ng'oyo oberuba lujjo lutaliko na pata okujja ffi ey'okuna ey'okutiisa kubanga bannayuganda babadde buli kiseera babafugira mu kubatiisatiisa amagye gajja kutaking over bwagajja kukola kiki. Kati tuyina babajjeeyo n'abaleeta we tumwagala n'abatuleetera kati bwagaleeta abantu ne batandika obutagatya. Omuduumizi w'eggye ono gye buvuddeko yayita ku kibanja kye ekya X okwebaza n'okusiima abajaasi abaakuba bannamawulire mu kulonda kw'e Kawempe era n'asuubiza okubalinnyisa amadaala mu magye. Kino kabonero ka kwennyamira era eddembe lya bannamawulire bannabyabufuzi abavuganya n'abantu ssekinnoomu abagoberera ebyobufuzi. Kakati gwe atuwuliriza wano njagala owulirizewo bulungi wakati nga essiga ery'abamawulire lye likwata ekyokuna mu kuluŋŋamya eggwanga kubanga bw'ova ku palamenti n'ogenda ku judiciary n'ogenda ku executive ge masiga asatu agafuga ensi oba agakulembera ensi. Lwaki bagamba nti ge gana asatu? Palamenti yekola amateeka then judiciary negakwasisa si bwe kiri executive negateekebwa mu nkola palamenti ebaga judiciary neteekesa mu nkola negakwasisa palamenti yekola amateeka egabaga neriisaamu nerisusula lino terijja kukosa munnayuganda lino lijja mukosa tulireke ababaka ba palamenti be bavunaanyizibwa ku ekyo. Then judiciary evunaanyizibwa kuganyweza gabenga gakola mu butuufu bwago. Executive evunaanyizibwa ku kugateekesa mu nkola si bwe kiri. So executive yeeteekako mukono nti kino kivudde mu parliament kikkiriziddwa nessaako omukono bwe mala okussaako omukono ne lifuuka etteeka judiciary neba nga mwesinziira
okulamula omuntu oba obutamulamula ndowooza okitegedde kankiddemu omulundi gumu paalamenti ebaga amateeka bw'ebaga amateeka negasindika eri executive negateekako omukono executive yeri ey'owaggulu bwegateekako omukono ne lifuuka etteeka naye nga paalamenti yeriyisizza era yeetunuddemu okakasa nti lino etteeka terikosa bannayuganda tulibaze ng'ababaka ba paalamenti okukakasa nti ligasa bannayuganda era ligenda kubeera nga liruŋŋamya eggwanga oba ensi okutambula obulungi ku lw'obulungi bw'abannayuganda si bo ababaka ba paalamenti ku lw'obulungi bw'abannayuganda then bwemala okubeera ng'eribazo eryekenneenyeza ddala nga liri qualified okuyitawo n'erisindika eri executive nessaako omukono executive bwemala okusaako omukono ne lifuuka etteeka then kakati eno essiga eddamuzi ne lisinziira omwo okubeera nga liramula nti kino kikyamu kino kituufu oba ontegedde bulungi kakati essiga eryokuna teryogerwako nnyo beeba amawulire ab'amawulire mu ggwanga siga lyakuna kubanga bannamawulire bakola kyamaanyi okuluŋŋamya ensi eno nga bakozesa emikutu gyabwe n'abo be baba basindisa okusaka amawulire nti omuntu w'ekabongo kapiripiriiti bw'abeera eyo gyali talina kyamaanyi kigenda mu maaso mu nsi naye munnamawulire n'emikutu gyabwe gye gimuyambako okubeera nga batuusa information eri abantu b'ekabongo kapiripiriiti naawe munnayuganda awangalira ebweru w'eggwanga oba ali wane waka uganda ng'eggulire gye lyabadde tewabaddeyo n'olyoka omanya ugandayo ebigigenda mu maaso kyekifuula ab'amawulire okubeera essiga eryokuna mu gavumenti okubeera essiga eryokuna mu gavumenti oba mu ggwanga kakati bwe kibeera nga General Muhoozi yayimiridde tuddeyoko wano katono tuwulirize akatambi kano yagamba nti agenda kupromotinga ab'amagye abakuba bannamawulire then eddembe ly'ab'amawulire liba lirinyiriddwa essiga eryokuna liba lirinyiriddwa naye ng'olwedde tumanyi essiga erya paalamenti olwedde eryo vundu liri awo essiga erya judiciary liri awo liri crippled lyalemala baaliremaza essiga executive ate lyerivunzizza gano gonna soke tuddemu tulabe emboozi eno katono ddala nnyo then nzije tweyonge katono nnyo mwezi w'ejjono gye buvuddeko yayita ku kibanja kye ekya X okwebaza n'okusiima abajaasi abaakuba bannamawulire mu kulonda kw'ekawempe era n'asuubiza okubalinnyisa amadaala mu magye kino kabonero ka kwennyamira era eddembe lya bannamawulire bannabyabufuzi abavuganya n'abantu ssekinnoomu abagoberera ebyobufuzi alright kale keeko kembadde njagala olabe lunaku olwaleero lunaku lw'abamawulire okwefumiitiriza butya eddembe lyabwe bwe lirina okukwatibwamu we lirinyiriddwamu na butya bwe lirina okutambula ffenna tumanyi gye buvuddeko omuggo gwanyokera mu kalulu k'ekawempe bakuba bannamawulire emiggo ne kituukira n'abakulu abatwala emikutu gino okuyita abakozi baabwe bave mu field kitegeeza ki eggwanga tuba tuli mu kye bayita failed state manyi abantu tebaagala kiwulira nti uganda yafuuka failed state but uganda we are in failed state whereby tewali institution mu uganda ekola nga bweyina kukola weziri zikola but zonna ziri crippled zonna zamenyebwamenyebwa that means mu uganda tewali teeka likola etteeka likola nga oyo omukulu mu gavumenti alina kyayagala okukola gwe atalina maanyi naye era atali mu gavumenti ng'alina amaanyi asobola okukozesa abali mu gavumenti okufunya naawo nga tumalayo emboozi eno ngenda kukubulira lwaki General Muhoozi alina amaanyi n'ensonga lwaki owulira tebamugambako ebyo birinde ngenda bbeera nga mbikunnyonnyola lwaki alina amaanyi mangi oba oli awo na lwaki tagambwako
then ngenda nakuwa solution weri tugende. Omutabani alina ebizibu bibiri. One, alowooza nti kitaawe asobola omuwa obuyinza. Okitegedde? Naye omusajja oyo Museveni ng'akyalinamu omutima ogukuba n'amaanyi amatono talina gwajja kuwa buyinza bumuwoomeranga ki. Jeno Muhoozi ono era n'ababaka ba paalamenti bamwekokkola nga bamulumiriza okunyooma paalamenti nga gye buvuddeko yayita ku XM n'abayita baddiikuula ng'abamu bagamba nti yali abatiisatiisa olw'okumuyita abeeko byannyonnyola paalamenti ku nneeyisa y'amagye. N'akangaza n'agamba n'atuyita baddiikuula. Nensuubira nti eddoboozi erigenda okuva wano ku bannabyabufuzi abafumuuka omugambo erigenda okuva wano bagenda mugamba you are supposed to appear here gwikire. Naye ssebo ngenda okulaba nga buli omu ng'alinga asyayingawe, buli omu ng'alaga nti maybe is right, maybe is not right. Abamu enneeyisa ya Jeno Muhoozi bagiraba ng'erina obusobozi okwawulayawula mu bantu n'ebitongole ebyo by'okwerinda. Alright, kale mukulike eyo mukatambi ako bwe tuba nga tutandikiddeawo wennyini. Ekisooka tuli mu kye bayita obusosoze mu mawanga. Ngenda kubeera ndeeta emboozi mu bujjuvu, emboozi His Excellency wabadde nga kyaliddeko famire ya Eddie Mutwe. Waliwo ebintu bye ngenda okukuleetera, ogenda kubeera shocked, ogenda kwewuunya. Naye tudde ku mulamwa. Ekisooka tozaalanga omwana n'omuwa essuubi nti gw'oli nsikira. Amazima amatuufu gali nti oliba omaze okulera ekiwongole sinakindi ekiyinza okujja mbudde olw'okuba wakisuubiza obugagga era kyekigenda obbubeeramu. Na bino tetubyogera kubeera nga ki. Now njagala otegeere butegeezi nti Jeno Muhoozi Kainerugaba ye ng'omuntu already waali taata we yamulagadda nti gw'ogenda okunsikira. N'ekirala emu ku nsobi mwami Museveni gye yakola, lwaki owulira nga Jeno Muhoozi akyusa amagye appointing ono aleeta ono aleeta ono aleeta oli? Tokyawulira mwami Museveni nti yakoze enkyukakyuka mu magye. Mwami Museveni yejjako obuyinza bw'amagye bwonna n'abwambaza mutabani we. Ne bwe yali akikola, wuliriza, bwe yali akikola buli omu yamanya nti buli omu yanditegedde nti mwami Museveni ali mu kubalira mutabani we. Naye yasooka n'atuwa yali ndowooza Kanombadi Jenombadi ekimu ku byo n'amuwamu ku bwa CDF awo emyezi gyalinga 2 tegyasukka 3 n'amugjayo n'akwata mutabani we n'amusimba obwa CDF. Abajjukira nti Jeno Muhoozi yalumba eggwanga erya Kenya. Bw'alumba eggwanga erya Kenya, Kenya eno ebizibu byali bingi. Mwami Museveni n'asooka abanga akwegamba amukakanya ku maanyi n'amugja ku bwa Commander Land Forces n'amufuula CDF. Yamuggyako obwa Commander Land Forces n'amufuula CDF. Now mu kumufuula CDF wano waaliwo Jenombadi. N'ebino byonna ebyokuteekawo Jenombadi oba Kanombadi. Jenombadi bwali bubadi bwa kutegekera Jeno Muhoozi kifo. Bwe yali afuna obwa CDF bamuwa all the authority, obuyinza bwonna. Kyovolaba asobola okukyusa ono n'akyusa ono n'akyusa oli. Mwami Museveni tamunyegako. Ekibuuzo ky'olina okwebuuza ku Jeno Museveni kiringa kimu oba bibiri. Ebigenda mu maaso tabiraba. Gwe mulowooza muzibe mu ggwanga. Kitegeeza ebigenda mu maaso abimanyi era abiraba. Amanyi ne kyebitegeeza. Kubanga yandibadde yakoowola dda Jeno Muhoozi n'amugamba kino kikyamu ne kino kikyamu ne kino ne kino kikyamu. Mulowooza lwaki tamunyega? Kubanga byakola asobola okubeera ng'omwana byakola taata abyagala bimusanyusa. Naye nga ye yejja bwejja mu kifaananyi enkonyogozi kube mutabani we nga ye bw'akola byakola. Naye
wadde omwana wo mutaddeyo ng'engabo shield wali olowoozezaako eggwanga butya bwe liri ku mutendera gw'ensi international relations ogitunuuliddeko kubanga eyinza obutakosa mmwe neekosa bannayuganda abandi badde bagenda mu mawanga amalala okukuba ekyeyo okwenogera kasimbi bwe mutta enkolagana z'amawanga kitegeeza muggalidde opportunities z'abannayuganda ogenda okwenogera akasimbi ng'ate n'ewaka mubalemesezaawo tugambe nti ekiruubirirwa kyammwe kuttattana international relations then ate n'ewaka mwononewo tusigalawo nga tulinga abali mu biyumba by'embwa musobola nakyo okubeera nga mukitunnyonnyola wabula njagala kugenda mu katambi ka musajja mukulu ono ye Haji agamba bw'ati in fact nga tetunagenda mu Haji wabaddewo ndowooza RCC wa NRM abadde mu studio za Pearl FM olunaku lwabadde lwajjo ekiro bwabeefuse ne kanso Elias Nyimbazi Nalukoola erigo process ya muhoze eriwa eteeka ligamba gwe bakute kale teyamukidinapinze yamwarestinze eteeka ligamba gwe barestinze atwalibwa mu kooti mu bbanga ki ate musungu butya erigo process ya muhoze eriwa eteeka ligamba gwe bakute kale teyamukidinapinze yamwarestinze eteeka ligamba gwe barestinze atwalibwa mu kooti mu bbanga ki simu sawa na mu munana buchamu buzao kati sawa mbeka agaye muyombesa kubo baba sereko mukatale Kanso Nalukoola Elias atabusene RCC wejinja oluvannyuma lw'okugamba mbu bagambe nti babasaledde mu katale muyombesa kubo mugende mu kooti munoone Edi Mutwe otulabye tuli Kongo tuyombera Uganda olaba tuyombera Kongo wendi wano mu Uganda wengambira oyo omwami assistant RCC byagamba bya butalimu bwabanga muhozi yakoze arrest omuntu gwe bakutte nga alina omusango bamutwala mu kooti mu ssaawa 48 kati aliwa bwe basikidinapu nti si kubuzaawo ye abaffe gwe bakutte bamutwalawa bamutwala mu gazetted place basement ya mwana muhozi waliwo ebisinga okunnuma otunuulira ono Gaayi tumuzeeko katono emabega otunuulira Gaayi ono ng'aseka n'owulira nga ennaku ekuluma njagala kubeera nga mmufuna wano yoyo nno yoyo mbu RCC ye ali ku kimu era mu byayogera agamba nti mulaba Edi Mutwe mufu alinga tugamba nti tulinde basooke batte Edi Mutwe tulyoke tukomplaininge tuveeyo tuwogere ne bw'abanga mulamu tuleme kufaayo wajali yono tumanyi amateeka bwe gagamba omuntu bw'akwatibwa alina okutwalibwa mu kooti oluvannyuma lw'essaawa 48 Edi Mutwe leero ali mu basement za General Muhoozi ennaku kati 6 ezijjudde 6 days kiyakoze kwe kujjayo n'amutulagako naye ng'akubiddwa ebitagambika ng'atulugunyiziddwa ebitagambika mu kifaananyi ekyafulumye oyinza nolowooza in fact family egambye nti yabadde bwereere niyo tunuulira akasajja nga kano nga kaseka kalyoke ebikolebwa birungi nnyo nogaba nnange basement ya mwana muhozi bagigazetinga batya RCC erigazete wa gwe naawe bakwate bakuteekeyo mu basement y'omu ayeffe babi ekyokukola ani yakoze obukyamu okuva ku ntandikwa bw'oba gwakulira amagye ng'olina ne ziccepe nga wasoma ebitabo yeyo enkola gye bakolamu
oyagala nze mpite mu mateeka akinga gwe toyise mu mateeka ng'ate gwayina emmundu naye kati ayogera mu nkugambye njogera kwogera tekiri mu mateeka kiri mu mateeka ndi mukwogera nze olabye nnyina kyenkola ekimenya amateeka njogera agambe programu kyaddemu obusungu njogera mututuusizaola mwe mulabanga ekyo kibi nnyo ku bikolobero bye mutukola Museveni bwe yanyiiga mu kalulu teyagenda n'akuba emmundu ffe tugenda mu kooti ate ne mulaba nga tuli babi nnyo mwewuunyisa ye kanso Elias Luyimbazi Nalukola. Yes, ebyaddala kanso yanyiize wano, yanyiize ebyaddala era omulaba nga like yavudde mu mbeera naye nga kitegeerekeka kuviira ddala mu studio wali nga kasajja koogera ebitanyuma. So yavudde mu mbeera kanso Luyimbazi Nalukola ne bubeefuka ne RCC wa Mwami Museveni ng'ayogera ebitagatta. Now wano bwe tuba nga tuvudde awo, njagala bannayuganda tukole bwe tuti, njagala tukole bwe tuti. Sheikh ono yabitumalidde n'atugamba tukole bwe tuti. I think eno nsonga nnene nkulu nnyo. Mumtiyambe ekintu kimu gavumenti kukyuka kyekyokka mulwana abasiraamu bwolaba akalumyitone kyagulani kubanga gutunulidde era nsiraamu anajja gono tikinga oyo otambula ogende eyo tunaabafena tonyigidde omu tewakyali byabuyekera era tusaba ne Allah twamwebaza nnyo mu bintu byonna bisinga okwagala. Wallahi nene kuddamu kulaba omusiraamu tubawuza akwateze mu buyekera oyekera kijamaani kalulu kekaba kakola buli kimu. Abasiraamu tetugwana ebyo byakuyingira ibiri byabano sali solazo ttaano genda ku ballot paper wakintu kimu myufu tambula genda wakintu kimu tolowooza ku kirala kulabe eggwanga litakyuke bwe linakyuka tugenda kweyagala so ekyo kiba bulidde ababbe musaba emirimu ne batagibawa bagenda kujja nga bakweta enyumanyuma nga bazze mu ofiisi babasabe ate babasabanga temubamma bwe babasabanga temubamma. Ebigambo bya Sheikh agambye gwe teweemenya na nsi sirika kakkana genda ku ballot paper gwe tikinga red umbrella okakkane teweekooya teweereega na nsi. Abasiraamu tewali nsonga eddamu tuyisa batujju mbu tuli bayeekera oyeekera ki? Keera ku makya musiraamu tikinga Bobi Wine tikinga NUP tikinga radio sirike. Abo bajja kutuuka ekiseera nga nabo basaba emirimu ne bwe basabanga emirimu temubamma mubawe temubamma mubawe. Sheikh atuwadde gabuwa. Option ya Uganda eriki? Option ya Uganda eri kukyusa buyinza kyokka. Ekizibu kya Uganda kiriki? Ekizibu kya Uganda ye gavumenti. Gavumenti yani ye Mwami Museveni. Kino ge mazima. Byonna ebikolebwa mu bukyamu, byonna byotunuulira ebigenda nga bwe bigenda bivunaanyizibwa 100% ku Mwami Museveni. Parliament byonna byolaba nakunnyonnyodde nga ntandika omulimo gwa Parliament, omulimo gw'essiga eddamuzi ne executive kati ago gonna amasiga gali manipulated by the state, by the executive. Executive ya taking over. Nkugambye executive ya taking over amanyi ga parliament, amanyi ga judiciary, amanyi all the institutions mu Uganda now zi owningibwa executive yetwala buli kimu. That's why ojja kusanga nga Mwami Museveni ya appointinga gundi Simon Mujenyi byabakama agenda kubala kalulu. General Museveni ya appointinga Chief Justice Owinyi Dolo. General Museveni ya appointinga alwana okulaba nti Parliament wa NRM ya juwangula ateekamu ne sente ne reality yeekakasa nti Parliament agenda kuwangula afune speaker yajja n'atuula mu Parliament n'atuulawo
mukutuulawo nga yawadde n'ababaka ssente kati gwe siriwala olonde nga yakuwadde ssente ze yatuulamu mu paalamenti olunaku lulamba oba okategedde bwe tugamba kuba RDC ba RDC bwe bavunaanyizibwa ku byokwerinda ku districts zaffe ez'enjawulo abalonda ye mwami Museveni takoma ku ekyo n'alonda n'abamyuka baabwe ba deputy RDC RCCs kitegeeza omuntu omu yategeerera eggwanga lino kino tekisoboka kubeera ng'osobola otegeera okutuuka ku level erowooza gwe buli kimu kyolowooza nti kyekituufu kitegeeza nti parliament eriiwo sigeddamuzi teririiwo executive yeekola but etuuzizza akabina ku bano bonna ne institutions endala tugenda mu kalulu naye nga ba RDC bonna bawagira mwami Museveni kyokka tebakoma ku ekyo wabula banoonya n'akalulu ku ground bwe kabalemerera okufuna ng'ensi ekabammi bakozesa amaanyi ge balina nti bwe batwala ebyokwerinda ku madistricti okulaba nga bakatwala mu bulungi oba mu bubi ekyo nakyo tulina okukimanya nti ba RDC ne RCs bafuuka ba campaigning manager ba NRM ba mwami sina NRM mwami Museveni ng'omuntu so ali eyo ndowooza ekirwadde kya yero okukigema enkola sheeka agituwadde wano gwegenda ku ballot londa red simple as that bw'omala okulonda red tekimala yes tekimala waliwo agamba sajjime tukole gambye tekimala wange bw'oba olaba towunyiriza nkugambe nti ki kati mbu ki kyotamanyi tugambe mbwe ebbanga lyolondedde nga awangula si yafuga tomanyi kyoyinza kukola kirala tuveewo then tusobole okubeera nga tweyongerayo wakati mu kubeera nga tweyongerayo ebbanga lyonna tukaabira amakubo wano mu Uganda tukaabira amakubo mukola amakubo naifuuka mukola amakubo however much nga bannayuganda balaajanidde amakubo nekkubo lye bakoze abalikola baliteekamu hamps nga ziringa ezitwala obutwazi abantu emagombe mutabani wa Sudil Yuvraj avudde mulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero wakati mu mmotoka ey'ebbeeyi mutabani w'omugagga asinga obugagga mu East Africa Sudil Rupaleria era nga mutabani w'omukyala asinga obugagga mu East Africa Mrs. Sudil Rupaleria afudde mu kabenje k'emmotoka katono nnyo tusooke tube nga tulaba ku nsonga zino then ate tusobole okubeera nga tweyongerayo okay yoyo mwana mulenzi avudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero wakati mu kabenje akagenze mu maaso n'okubeera nga kagwawo njagala kubeera nga nkutereereza ekifaananyi eno ye mmotoka gy'olengera ku screen eweddewo ebyaddala ebeera kubeera nga avuddemu mulamu obadde ogenda kugamba kutuula butuuzi utendereze eri otye n'okutya naye byonna nga bigenda mu maaso ntunuulidde ku nguudo oba ensonga evuddeko eyo ye mmotoka y'omuvubuka abadde avuga mmotoka za mpaka so bannabyamizannyo musaaliddwa nnyo naddala abanyumirwa omuzannyo gw'emmotoka z'empaka mawulire gabadde tegawooma yadde n'akatono bwe kati amazima gali nti gabadde tegawooma yadde n'akatono bwe kati akakati wano we wabadde akabenje wano we katuukiddewo osobola okwekkaanya oluguudo luno nti emmotoka ziyitawo ne bwe baali bakola oluguudo baateekawo ebinankani mu kkubo mbadde ndaba akatambi wano omukulu Morgan kampeereza simanyi oba akatambi ako Morgan ate nkateereddemu abantu omugagga gwe bayita
se mugagga waawa ani ono aliko omanyi buli Don Chris omanyi beyita bagagga buli kiseera mu Uganda mubeeramu omwavu naye nga bamutadde mu kifaananyi ky'obugagga kivala tebawangala tebawezaako yadde emyaka ena kubanga ensimbi zibeera ne bannannyini baazo anyway si bye byandeese naye kale katukozesa ekyo omugagga Don Chris simumanyi namumanyi namusangako ko di ku Easter twagendako ku Aero Beach nali ne Vicky kati tuba tujewe bwe tutye emmotoka tugenda olewa emmotoka ezijja motoka nnya omulundi gumu ne emmotoka zo za bbeeyi tugaani ajja tugenda okulaba Don Chris yavaamu akulembeddwa ow'amagye akutte emmundu aliko abapoliisi babiri eno waliwo obukyala buli awo bwambadde nga buddokita bumusiimuula busiimuuzi butambula bumusiimuula busiimuuzi ntuuyo ne ŋŋaana Don Chris emyaka 3 egiyise emabega abadde mwavu ng'asabiriza busabiriza naye leero gavumenti sinawa poliisi owa UPDF yamuggulira ekkubo ya Uganda erewe kale nye tulabyeko ne Brian White tulabyeko basipapa babadi bulaka babaddewo teri awezaawo kaseera tuddeyo ku mulamwa so eryo lyekkubo naye Don Chris yakomplaininga ku kkubo ennaku nga 2 eziyise emabega nagani abakola ekkubo lino dwaki mukola amakubo ne muteeka ebintu bino mu kkubo wakati kakati nga yakama simanyi oba akatambyako nkalina ate nga wakampeereza ndabika sikalina akatambi tujja kafuna mu story endala then katugende yavaayo n'abaga bannange ekkubo nga mukoze bbi nnyo nga mukoze bbi muleseemu ebinankani mu kkubo ale nga babiwulira tebabiwulira naw kakati ennaku 2 eziyise mabega nga complaininze ku kintu ekyo wuuno mutabani wa Nagagga Sudiru Rupareria Yuvraj yafudde yafiiridde mu kabenje njagala kwogera ku Yuvraj ono ku side etali ya byabufuzi kati kamwogerako mu side etali ya byabufuzi ebyobufuzi njagirekera kitaawe Sudiru Rupareria n'enkolagana ye ne gavumenti yes nono abadde nga n'ebifaananyi bajjeno muwoozi ne baani naye kati tuleme kitunuulira mu ange eyo tutunuulire bekikwatako okola amakuba amalungi naye n'ekyeya kyenjagala otunuulira ku muvubuka ono obulamu bwe bubadde simple mu kubeera simple bugasizza abaana b'eggwanga kubanga ono yennyini yasayininga Fresh Kid omutwala Kampala Parents asobole okusoma Fresh Kid yamaliriza emisomo gye egya primary mu Kampala Parents talent kitone ng'omwami ono yamuweerera then Ferista naye omwami ono yabadde amuweerera kale nno n'abantu abalala bangi olaba impact ye ebadde eriwo mu ggwanga nga ddala agabana ebintu ebimu ne bannayuganda okusobola okulaba nga nabo abakyusiza obulamu kyannaku nti omuntu bw'ati avuddewo naye ng'avuddewo mu nfa ey'ekyeyonoonere ng'olina ne gw'osobola oginenyeza dwaki temwagikyusa dwaki kino temwakikyusa kubanga eyo y'embeera eriwo ekkubo lyeryo accident akabenje keeko oyo ye mugenzi byonna obitunulira n'ogamba oh gosh omuliro gumazeewo emmotoka ye yonna n'asaanawo waliwo akatambi akabadde katambuzibwa nga kalaga nti bamaze okubeera nga bamwokya nedda akatambi ako babadde tebannamwokya nga bwe bigambibwa kaali ka musajja omuyindi gwe baakuba amasasi mu kibuga awo waliwo omwami omuyindi gwe baakuba amasasi yali wa banka
byali awo bwe bityo so gwe bakuba amasasi akatambi akali mu kutambula ku mitimbagano omwami oyo bamwokya nga bw'eri ennono y'abayindi nti bookebwa nendowooza tekyali nnono y'abayindi yokka naawe bw'osiima basobola okukwokya bw'osiima oyinza oganza omusezi tajja kunkombako kikafuuwe n'ogamba munteekera enku obusaana mu byalo bubeerayo ne balyoka bakucoma n'obengeya ne basigala ku vvu evvu linuunibwa oyinza okuleetera omwana okugira omukebe n'asumulula nga tamanyi kiri mu mukebe omwana agenda ogira nga kyana kito kimusanze kivulubanye evulaga alidde omuntu mu vvu so mawulire gannaku kitalo nnyo eri omuntu afaanana bw'atyo gino tulina okutunuulirako ku anga endala eno cause wakati mu kusika omuguwa okwaliwo ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Fresh Kid omuyimbi oyo Fresh Kid ono yayimirirawo n'agamba omwana ajja asome era Fresh Kid yamaliriza bulungi primary education ye n'ayita bulungi era we twogerera ttaamu eno Fresh Kid yali mu secondary even though ali mu ssomero ddala ne Felista de Diva naye ali mu ssomero ddala naye primary level bagimalira ku Kampala Parents ku maanyi g'omusajja oyo Yuvraj kale geego tetulemwa kuteekayo kayimba kano ku byonna ebiriwo eggwanga mulifuge nga we muwulira muwagala ne waliwo asinga amaanyi ye Mukama naawe ayina abakuumi MP we Kenya bamukubye ne bodyguard we wakati nga ono mutabani w'omugagga akolagana ne gavumenti ng'esooka kwebuuza ku ye n'ebizimbe byepangisako byonna bya mugagga oyo ekitegeeza nti alina abakuumi accident ye yamututte wakati nga njogere kindekeki tumutendereze Mukama oyo asinga amaanyi asinga obuyinza mukayimba kano Misa China wagambidde waliwo yandyagadde okubeera wano olwaleero nga bamuziise nga yandyagadde okubeera wano naffe olwaleero naye nga bamuziise Lugonvu alina akaseko kasesemu mwenna mumanyi Lugonvu gye buvuddeko abadde mugonvu yatuuka n'okulongoosebwa emirundi kumpi 2 mirambirira kale nno bw'olaba Lugonvu ng'abibyamu oyo ye mutuufu okubiibya mutuufu ddala nnyo n'essanyu okubeera nalyo yali talowooza nti oba oli awo anaabeerawo omwaka guno 2025 abeera mu kivvulu ng'ekya Sophie Nantongo so ng'ate ne mutabani w'omugagga Binyonkondo Bijodolo Sudiru Lupareria yakedde olunaku olwajjo nalabye ebifaananyi bye ebyasembeyo ng'ali ne famire byapositinze ku mukutu gwe ogwa Instagram ng'ali musanyufu nnyo ne famire ne basanyuka mukumba olunaku olwayo tagenda bbeera ng'alusukka teyabadde mulwadde musujja teyawulidde nti oba kino kiri bwe kiti nedda yafudde bufi ddala tumutendereze Mukama